Abaggalatiya Essuula 3. Mu Abaggalatiya ababuyabuya ani yabaluga? Mwannyonnyola bulungi ne mulaba Yesu Kristo nga bwe yakomererwa ku musaalaba. Kino kyokka kye njagala muntegeeze. Mwafuna mwoyo mutuukirivu lwakubanga mwatuukiriza ebyo amateeka bye galagira, oba lwakuwulira na kukkiriza amawulire amalungi? Bwe mutyo temulina amagezi, mwabatandika n'amaanyi aga mwoyo mutuukirivu, ate kaakano mwagala mumalirize n'amaanyi agammwe ku bwammwe? Ebyo bye mwabonaabonamu bya bwereere? Ddala si bya bwereere. Katonda abawa mwoyo we, era akola ebyamagero mu mmwe, lwakubanga mutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, oba lwakubanga mwawulira ne mukkiriza amawulire amalungi? Mulowooze ku byatuuka ku jjajjaffe Abulahamu. Ekyawandiikibwa kigamba nti, Abulahamu yakkiriza Katonda n'abalibwa okuba omutuukirivu. Kale mutegeere nti abalina okukkiriza be bazzukulu ba Abulahamu. Olw'okulengera ebiri mu maaso nti Katonda aliwa ab'amawanga amalala obutuukirivu olw'okukkiriza kwabwe, ekyawandiikibwa kye kyava kitegeezedda Abulahamu amawulire amalungi nti, Muggwe amawanga gonna mugaliweerwa omukisa. Bwe kityo abo bonna abalina okukkiriza baweebwa omukisa nga Abulahamu eyalina okukkiriza bwe yaguweebwa. Abo abeesigama ku kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa, kubanga kyawandiikibwa nti, Buli ataatuukirizenga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka akolimiddwa. Kimanyiddwa nti tewali n'omu aba mutuukirivu lwa kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, kubanga omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Naye amateeka go tegeesigama ku kukkiriza. Kale ekyawandiikibwa kigamba nti, Buli atuukiriza ebyo amateeka bye galagira anaabanga mulamu mugo. Naye ffe Kristo yatununula n'atuggya mu kikoligo ekireetebwa amateeka bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe. Ekyawandiikibwa kigamba nti, Buli awanikibwa ku muti akolimiddwa. Kristo yessaako ekikolimo ekyo, omukisa Katonda gwe yasuubiza Abulahamu gulyoke guweebwe n'ab'amawanga amalala olwa Kristo Yesu, era olw'okukkiriza tulyoke tufune mwoyo mutuukirivu eyasuubizibwa. Abooluganda, ne mu nkola y'abantu eya bulijjo, omuntu bw'amala okukola endagaano n'enywera, tewali n'omu akkirizibwa kugiggyawo oba okugyongerako. Ebyo byasuubizibwa Abulahamu ne muzzukulu we. Ekyawandiikibwa tekigamba nti ne bazzukulu be nga bangi, wabula kigamba nti ne muzzukulu we ng'ali omu ye Kristo. Kye ŋŋamba kye kino nti amateeka agajja nga wayiseewo emyaka 403 tegajjaawo ndagaano eyanywezebwa Katonda, era tegadibye ekyasuubizibwa. Kale obanga Katonda kyawa kyesigama ku mateeka, olwo kiba tekikyesigamye ku kusuubiza kwe, naye Katonda yakiwa Abulahamu kubanga yakimusuubiza. Kale amateeka gaateekebwawo lwaki? Gaateekebwawo okwonoona kulyoke kumanyike, era gaali gaakubeerawo okutuusa ku kujja kwa muzzukulu wa Abulahamu eyasuubizibwa. Go amateeka gaaleetebwa bamalayika nga gayita ku mutabaganya. Kyokka omutabaganya abaawo nga waliwo enjuyi bbiri, naye Katonda ali omu. Kale amateeka galwanagana n'ebyo Katonda bye yasuubiza? Nedda, tekisoboka. Singa gaateekebwawo nga ge gayinza okuleeta obulamu, olwo abantu bandibadde batuukirivu olw'okutuukiriza ebyo bye galagira. Naye ekyawandiikibwa kigamba nti ekibi kifuga byonna, ekyasuubizibwa kiryoke kiweebwe abo abakkiriza, nga kibaweebwa olw'okukkiriza Yesu Kristo. Okukkiriza bwe kwali tekunnajja, amateeka gaatukuumanga nga tuli basibe okutuusa okukkiriza lwe kwalagibwa. Kale amateeka gaatukuuma okutuusa Kristo lwe yajja tulyoke tube batuukirivu olw'okukkiriza. Naye kaakano okukkiriza nga bwe kwajja tetukyafugibwa mukuumi. Olw'okukkiriza mwenna muli baana ba Katonda mu Kristo Yesu, kubanga mmwe mwenna abaabatizibwa mu Kristo mwayambala Kristo. Tewakyali njawulo wakati w'Omuyudaaya n'ow'eggwanga eddala, wakati w'omuddu n'ow'eddembe, wakati w'omusajja n'omukazi. Mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Kale nga bwe muli aba Kristo, muli bazzukulu ba Abulahamu, era mulifuna ekyo Katonda kye yasuubiza.